Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasizotya wasibyotya byonna gy'osinzira okutulaba nze Nuruddin Ntege kugamba munnange obyotya wasibyotya 2025 paka 2026 Parliament Presidential January by January 15th tujja kuba tulonga unless otherwise. Niyenga kano kadde kaffe okuba campaign kadde kaffe okuba torch mwaba abatwesimbiddewo abagamba twagala bululu abagamba nti twagala kukola nammwe abijjeko oyo okitegedde ekyo. So mwene embeera mwetuwangaalira buba budde bwaffe okusalawo ekituufu kiri ki, okusalawo ki ekirina okukolebwa, okusalawo nakupima kwawula ani alina manifesto esinga obulungi, kwawula ani oyo ayogedde ebiddamu ebibuuzo ebibyo by'olina. Because ng'ogyeko Museveni, Kyagulanyi, Mubaraka, Munyagwa, Mafaabi, Mabirizi, waliwo n'omwami omulala Mugisha Muntu n'omwami omulala, their manifestos zibakuleetera. Waliwo naawe manifesto yo yetuyita people's manifesto. People's manifesto byebirooto byebiruubirirwa ebibyo buli tukola atandikira. Nze simanyi omwana we gye yava era bw'otugenda tuti bamusindike ewalala. People's manifesto gwe mulamu ogufaanana ogujjayo ekigambo unstoppable. Campaign ya Bebe Cool ne tiimu ye ne Sevo Kofi egamba nti gwe nga gwe Nuruddin ow'Ennamasuba mu kikajjo gwe wandyagadde omukulembeze atya. Kati bwe mba n'omukulembeze atya nze byenjagala bw'aleeta manifesto ye nga ntunulako nti ekizibu kyange nze ndi mulimi w'amayirungi, ndi wa rentals, ndi mulimi wa bijanjalo kasooli, ndi wa mmwanyi, ndi musuubuzi wa textiles, ntunda produce, ndi muyizi nyina abaana, whatever. Kati omuntu ono yeesimbyewo otunula mu manifesto ye n'obuuza ku bizibu byo, ku bintu by'olina ku lisiti, aliwo abizzeemu obulungi. Bw'oba olina okulonda oyo abizzeemu ensonga z'obulungi n'akulaga ne bw'agenda okubikola, so s'agenda okugamba tugenda kulwanyisa obuli bw'enguzi, amasomero gagenda kutereera, tunulira amalwaliro, enguudo. Ebyo bye boogera naawe obiraba ne tolina kyabikolera. Kati ono bw'amala okubyogera mukako mugambe ntwala mu details, ntemera, break it down for me, ondage ogenda kukikola otya. Olunaku ndoza lwabadde lwa Saturday ku lw'omukaaga, zabadde 15-14 ku lw'omukaaga. Zaali mmeka sebo kindayina leero mmeka? Leero 17. Ezaali 15, right? Ezaali 15-14 President Yoweri Kaguta Museveni buli lwamala okukola larize ekawungeezi abeerako ne press conference, abeerako ne ab'amawulire especially ab'omu region eyo. Kati ng'ayogerako n'aba mu kitundu kya Bukebi, Busi yeeyo newa yayogedde ebintu bino wammanga. Bw'osoma olupapula lwa New Vision page ey'omusanvu, page 7, ojja sanga omutwe gugamba why do you want me to go? Museveni asks his rivals. Why do you want me to go? Museveni asks his rivals. Agambye eki? Agambye bwe yeetunuuliramu ayina 7 points program
zatambulizako campaign eno mulimu obutale mulimu emirimu obutale emirimu yakyawula wali n'agamba waliwo enjawulo y'obugagga n'enkulaakulana okiwulira obugagga n'enkulaakulana ebyo byombi ayagala bitambuliza wamu infrastructure mweri ebyobulamu agatta ebintu bingi n'amala n'abuuza mulimu eya East Africa okuba ng'ekolera wamu politically ne mu nsonga endala n'agamba bw'atunuulira abantu abamu abamuvuganya balina kimu Museveni must go ye Museveni agamba bw'oba teweerowoozaako nga gwe wandibaddeyo ne points n'ebintu by'osinziirako okugamba ngenda kukolera abantu bino njagala ompulire bulungi Kuhabulwa agamba abantu okumwesimbako n'ogamba nti Museveni must go akubuuza why do you want me to go yet nina programs omusanvu nga naye bwe nzikuteera ku mmeeza tosobola kugamba nti mbi ate era bwe nzikuteera ku mmeeza gwe tosobola kufunayo ndala Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo bw'agamba wano nno we yasinzidde n'akoola Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba ajje bakolere wamu bw'obanga Bobi Wine Ssentamu principal wa NUP president wa NUP ng'owulira ogamba eggwanga lino olina ebirowoozo ebifaanaganako n'ebya Museveni ng'okakasa obuli bw'enguzi bubi wakasa twetaaga akatale okunoonyeza ebintu byaffe obutale twetaaga education system ennungi Yoweri Kaguta Museveni akugambye keera enkya oyambale ogende Entebbe bakulindiridde oyagala wa vice president oyagala wa prime minister oyagala ku planning minister ya planning oyagala byanguudo works oyagala ki Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogerako n'abamu yagambye talina buzibu bwonna kukolagana na Bobi Wine bw'abanga teyeerowoozaako yekka bw'abanga ebiruubirirwa bye kutwala Uganda mu maaso so si ye kufuuka bufuusi president wulirawo nnyo wano Yoweri Kaguta Museveni agamba Bobi Wine n'ekibiina kyo nga bamuvuganya mumwawulirewo mwagala kufuukako bufuusi president oba mulina bye mwagala okugatta ku ggwanga lino n'agamba nti abantu gye bakoma okuba abangi nga batambuza ensonga y'emu bayambibwako okulaba nga kibaluubirirwa kibagoba kyanguwa okutuuka gye baba bayagala kituuke. Therefore the likes of Nandala Mafari, Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata, Mugisha Muntu, Mabirizi, waliwo Mwami Kasibante Robert nga mwenna mugamba nti Yoweri Kaguta Museveni bw'abanga agamba kukulaakulanya infrastructure kunoonya butale na mirimu kugaziya katale kaffe kugaziya East Africa tubenga tukolera wamu yagatiseeko ne Indian Ocean eyo mu manifesto yali tagitaddeemu yajongeddeko awo wakati era yabadde ayogerako n'abamawole stiru abebukedi n'abagamba yeewuunya bannakenya okufuna ekirowoozo nti Indian Ocean yaabwe Indian Ocean semayanja
Uganda gwevunanyizibwako ekikumi ku kikumi. In fact n'abagamba eyo Indian Ocean yiye ya Uganda. Yayongeddeko n'agamba byonna nga tugenda mu maaso nabyo. Bwe tunaaba tetutereezezza nsonga za Indian Ocean mulinde entalo. Nalabye Citizen TV e Kenya emu ku TV esinga obunene nga gaba bugumye ne bawa ebyokulabirako ebyenjawulo ne bagamba mu 1996 ndowooza omukulu eyali president wa Uganda Idi Amin Dada yalabulako the then president wa Kenya omukulu yali Jomo Kenyatta n'amugamba nti waliwo ekitundu mu Kenya nkyerabidde nti Uganda gye yali erina okukoma era ensalo zino abaazikola baakola ensobi Uganda eyingira mu Kenya ogutundutundu oguwera ng'era awo wonna abantu abo bali abalina kuba mu Uganda. Jomo Kenyatta mu bigambo bye yagamba Idi Amin oyinza okuba olina ebyuma ebiyita wansi ne mu bbanga naye bwe bali weeringa okulwana n'okukuuka ejjembe paka ku mujaasi asembayo teri kubatwalako yadde quarter an inch ey'ettaka ya Kenya. Amin yali serious n'olwokuba Kenya yali a little advanced. Amin yagireka tuba tuli awo nga Tanzania egugumbudde. Kati Tanzania mu kukweka jukira yakolagana nnyo n'abantu abaali balwanyisa Amin nga yebawo obubudamu yebawa base gwe basinzira okuvuganya gavumenti ya Amin. So kye yakola yali 1979 n'abalumbirawo ewatali kumala budde n'abalumbirawo n'atwala ekitundu kye Kagera agatta agamba kana akatundu kano kakona kana akakola wansi eno nga ku Rwanda awo n'okusala wati kitundu kya Uganda ekyo yakiwambako nebbanga era ekyalemesa Amin okusigaza ekitundu ekyo eryanyi lyamuyitirira n'ayongera amaanyi mangi n'akuba abajaasi be ne bakiyitiriza. Kati Tanzania neekomawo mu retaliation kukakasaamu Uganda. Bwe yasinziiramu ate Amin yagenda okuzuuka nti yali munafu nnyo yali teyeetegese ne bamukuba paka kuwulira bubi abajja okununula akafo kaabwe baamaliza batuuse e Kampala nga Amin amamulwa ku bukulembeze. Ebyo byonna Citizen yabijjeeyo TV okwongera okukakasa nti kino si kipya eri Uganda ezze ebikola. Kaakati Minister wa Foreign Affairs mu ggwanga erya Kenya yavuddeyo n'agamba ezo emboozi Yoweri Kaguta Museveni yabadde anyumyamu nga za lusaagirizi na kugereesaamu mboozi za kugereesaamuko nga bw'ogamba I wish n'agamba zino ensi ziri well tarmacked map ekusoma bulungi nti oweta wano n'oyambuka n'osala straight. So it is not gonna be news. However, bwe tuzze tugaziya ensonga ya Indian Ocean Uganda okubanga erinako akakwate Museveni ajagala bubi nnyo watali abawulidde bagaanye okuwulira kukyayi ne mulekerawo kampeyini y'okweyagaliza yagamba ayinza okuba aludde mu ntebe n'agamba alina kyamubuuza nti talina kyakoze gwefunawo wandiika ogambe nti kino takikoze omulage bwe kyandibadde ffe tumugamba corruption eri waggulu ebanoli tumugamba emisolo egimu giri waggulu nnyo ate waliwo abatawa misolo nga obamanyi n'okubamanya abo bwe tusaba okwateko ne tusaba emisolo ne school fees President Museveni okuba tokimanyi abantu ba school fees mungi nnyo abantu bakolera school fees singa ekintu ekirowoozebwako nakyo mu bintu byemulowooza mu nsisinkano ne Bobi Wine nsaba mukirowoozeeko bannayuganda school fees ali waggulu abantu bafa obwavu lwa school fees ze bakola
kakadde kamu kitundu walwaji okungamba lwaki abantu mbatwala mu masomero ate bono batwala eri ovaayo tebagize yadde naye sukulu fees wabeereko oba bayamba ku bannannyini masomero omuntu asobole okuweerera omwana nga tekifuuka badeni gyali bizibu biri mu Uganda eyo gye njogerako gye bayita People's Manifesto njagala kiddamu ekyo zikuuma n'okiddamu okulonda nkulinze bulinzi kutiikinga naye Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni bw'atyo bw'ateesezza n'ayita Bobi Wine Nandala Mafaabi Mubaraka Munyagwa Mugisha Muntu n'amugamba akebere 7 points z'ayina bw'atambuliza kampeyini ye olina Google mpa ku simu y'obukyema mpa Google ndabikata kuba ate wendiko linawagira njagala tulabe somere ku muntu kanzi kusomereza agamba nti gwatazaagala mubuulire gwate olinayo ggo esooka yatugamba peace and stability emirembe n'obutebenkevu eyokubiri n'atugamba infrastructure development okitegedde mwe muli amasomero enguudo masanyalaze malwaliro n'ebirala n'agamba wealth creation eyo yakusatu n'agamba ng'omaze okuba ne stability ensi etambula obulungi nnyo emirembe weegiri abantu beetaagako okuba mu bintu ebibayingiziza ssente bwe bayingiza ssente nebamawezanga ne Uganda efunye omusolo okitegedde nambemu erina okugaziya akatale kano n'agamba nti ate n'okugatako value addition ku bintu ebikolebwa naawe ekyokulabirako Soroti Fruit Factories Teju bakola juice n'agatiddwako omutindo n'oba ng'ofunamu ku ssente n'agamba regional and political integration n'agamba nti political and economic integration within the East African region n'agamba nti enkolagana ennungi n'ensi zino ezitwetoolodde ziyambako ku butebenkevu bw'ensi eno ssaako n'enkulaakulana endala ey'omusanvu esemba yagamba administrative efficiency and resource management n'agamba nti nno yagamba nti the creation of new administrative units has been suspended to consolidate existing structures and improve service delivery in roads, electricity and health facilities. Kitegedde era yogerako n'abamawulire n'agamba the long delayed cattle rehabilitation program egenda kubanga kati ssaawa eno ekolebwako n'agamba oluusi on internal party discipline n'agamba abamu ku bantu ba NRM abasala okujjanga ba independent mu kalulu kano n'agamba ekituufu kiri tewaliwo tteeka libagaana kwesifawo naye kikyamu eri ekibiina kuba kireetera abantu okweyuzaayuza n'okuleeta enjawukana kitegedde n'asaba abo bonna abaagamba nzija kujja bwange bwa Namunigina tuyambagane mukkaanye mube nga mutambula nkugambye muzaayogera peace and stability, infrastructure development, wealth creation, job creation through skills and innovation, market expansion n'ebirala. Ezo points agamba bwaba Bobi Wine azikiririzaamu ajje batuule oba Nandala Mafaabi azikiririzaamu ku mmanda abalinzi oba Mugisha Muntu agamba bino ebintu byogeddeko bituufu abalinzi era bwe batajje mu lukiiko Museveni agamba
kigenda kuba kyeraga mu lwatu nti kyebaagaliza ggwanga lino baagala kwefaako nga bo baagala bitiibwa nakwegulumiza nakubeerako ba president so si kuleeta nkyukakyuka nakulwanirira ggwanga lino kuba mirembe nakuba nankulaakulana nnungi ekitali ekyo dakikameka ekitali ekyo yagamba bajje bateese gwandabe eyo kirogerako okiraba otya Museveni alina point oba alina ki waliwo abuuza nti ye lwaki tagenda n'atula ne bali ne babikola waba agamba bikoleka ye anaaba mulungi omu waliwo akibuuza ye naye n'agamba nti nze mbireesi ate mukkaanya nange awunzika agamba gye banaakoma okubeera abangi okutambuza eggwanga Museveni abayise nze sibaddeeyo awakanya byenjogedde bwomala obbira anoonya olupapula lwa New Vision olw'olunaku olwa 17 osome peegi ey'omusanvu waali byensomyo jjabbira ogambe onoonya omutwe guliko why do you want me to go? Museveni asks his rivals. Nibakuba Bobi Wine wali mu kinene bisha muntu wano nebesije ne bamuzza n'abatannafanga bamwesimbako abaleesi abayise mutujje mutuule mutamuze Uganda tutambulire wamu talina gwagenda kukwata talina gwagenda kusiba tubalinze Bobi Wine teeka mu comment awo tubulire ogenda ddi Museveni akuyise ogenda ddi mukole wamu utwale banno semujunganda Museveni akuyise Elias Lukwago Museveni akuyise Mathias Mpuga Museveni akuyise Nsereko Muhammad Museveni akuyise Odongo Oto Museveni akuyise ndoza nanga mpise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwatagana tulungi olulala. Mwera.